kikuba kikuba naye nga Arapex genda mu hardware zonna abagambe njagala Arapex adhesive by Uganda build Uganda akolebwa bannaffe abawano bannayuganda ate era still bw'ogula Arapex omala ogula adhesive gula ne grout yoyo gw'ofiiringa wakati wa tiles ebbiri okusobola okuzibira ddala kale bannaffe ba Arapex bakutegeeza nti genda mu hardware zonna obeere nga ate omwefunira. Okay, kale Ssabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda, His Grace the Most Reverend Samuel Stephen Kazimba Mugalu atukowoola tuwebane tugenda festive season mwezi gwa kuwaayo mwezi gwa kwebaza so osobola owaayo ne tusobola okusasula ebbanja lya Church House eryo nalyo liggwe banafe abali ku MTN nyiga *165 *3 oweeyo then abali ku Airtel nyiga *185 *4 osobola n'okuteeka ssente zino mu Equity Bank account number eri 10-39-17-69 mu mannya ga Church House Love Gift. Mwabali ebunaayira abasama osobola oyiyita mu nkola ya Sendwave oba World Remit ku number +256 776 513741 Katonda abatuwere omukisa. Angawe tugenda mu festive season emikolo mingi mumpe ku ssente abagala ka makeup akalungi. I am a very good makeup artist. Nja kwansobola okukolako abagole nera ne mu booking ebya emergency nyinza obutabisobola program zibeerawo nga ziri fixed. Toli munakucenkana okupapirako. Enamba gy'okubako okufuwa booking eri ku WhatsApp osobola n'ogikubako ne bakuwa program eri 0709 35 7124. Ye namba yange 0709 35 7124. Ebane tugenda kudduka olunaku lwa Sunday kuzomeza 28 andoze encha tugenda devotion eri gyakomyewo andoze tutandika okujja emijoozi encha tugire leero ndowooza tugire leero emberebere ng'etambula naye nga jangu no ku masenge genda maduuka ga Airtel ate emberebere ng'ate etambula bulungi. Olwo kiki kyennayagadde okubuuzaako abantu basobola okugula emijoozi nga bakozesa Airtel money yaabwe kati kiti zaabwe baba bazifuna bati kati nyanyo okulanga byemmanyi kale ekyo sinnakitegeerako naye nga kimanyi basobola okugula eno zabawa order bababuulira okuva sayidi zeeru kale mbadde nabundi bwe nalabye bwe ndowooza nti anyway simanyi ze sikiriza nnyo mu research z'abasajja however naye mwana gwe nno naawe nze ebintu byaba research nze biki naye ate abafulumiddeko manjagala ne bakola kinembayo zaayo so njagala kwozayoza nalabyeko ku Diana omu ku bawala abasinga okukola obulungi Diana namulabyeko nendabako ku Florence namulabyeko ku bawala situla bakola obulungi then ku basajja nendabako Stephen Dunstan Busurwa actually ndozani aba news bonna buli alinya ku seti y'amawuli ga BBS nice abasinga nabalabyeko kwebali then era nendaba ne ku kintu kya TV nga BBS tekola bubi by the way mwebale abantu bebajje mu research bakubuuza TV kijola n'ogamba BBS mwebale okubanga at least you can still recommend BBS kizaamu amaanyi kuba najabiri mu TV esatu ezisinga okukola obulungi wano mu Kampala kizaamu amaanyi naye ndowooza for this njagala kwebaza bana news team teri TV esobola kubala amaanyi nga ina news team ennafu mawulire gegakola TV ne byaffe tujjano just kwogeramu bwogezi naye abantu barespectinga nnyo media gye bajja amawulire agali credible so njagala ku applausinga newsroom team ebibeerawo challenges zibeerawo naye nze nzikiriza nnyo mu kusooka okw appreciatinga so singa tegabadde mawulire luliba naye omanyi TV zino tuzikolako naye wali kimalamu maanyi ng'oli mu kuvuga moto kubanga oli ku booda banga otambuza bigere nosanga abantu nga balina TV gye balaba amawulire nga bakuŋŋaanye ng'oyinza kibanda so naye kizaamu amayi bw'oba otambula nosanga mulega BBS naddala ag'essaawa emu n'ag'ennyanga balina bwe bagalaba oli ku nnyase waliwo ekikwate ekyaliwo agayisiika ne gajjawo ekikwate ekyo so mwebale kubanga mukola n'abalala mwebale kubanga mukola ne newsroom bakola nnyo mwebale kubanga mukola. Thank you so much. Kale